Mugamba mutya abagalwa abalungi abeekumira ku Senga 5256 olunaku olwaleero njagala kwogera ku bintu ebyo abasajja bye basinga okwagala mu bakyala okusinga Emana. Abakyala tulowooza nti omusajja bw'omuwaako oba bw'owooma mu buliri tulina engombe gamba gwe wooma osirika okuwooma kigazi by the way, naye ffe tulowooza nti no nti kubanga nina Emana ewooma, kubanga nina amazzi agamansuka, omusajja singa naagenda naye mu buliri ne muwa ebyo nja kuba mumaze. Mukwano, akasolo oba Emana omusajja asobola ogifuna wonna waajagalidde. Okimanyi bulungi nti asobola okgenda n'agigula n'agizina nga bw'ayagala, okitegeera. Asobola okuzina gyonna yonna ey'ekika ky'ayagala, erimu amazzi, etaliimu mazzi, etakoze etya. Ate era kyekimu bw'olowooza nti nno gwe omusajja bw'omufumbira n'omugololera n'omwoleza n'obeera muyonjo nti buli kimu oba okimaze. Nedda mukwano, waliwo ebintu ebyo bye tubuusa amaaso naye ng'ate bisobola okuwangaaza omukwano gwo n'ebbaawo, bisobola okukuumira mu ddya lyo. Omusajja nti ne bw'aba ayenze ajja kuwunzika ng'akomyewo gy'oli, kubanga ekimuzunza kasolo teri kirala, naye ajja kukafuna amale akomewo agamba aa mukyala wange wanjawulo, akomewo. Naye ate singa anaatuuka nga ggwe toli wanjawulo, gwe naawe bali bye balina we by'oli, ajja kuba ng'akola ki? Ng'era agenda. Waliwo ebintu omusajja by'aba yeetaaga mu mukazi naye ffe tetubiraba oba tubibuusa amaaso, ng'ekisooka mu byo kye kitiibwa. Omukazi yenna awa omusajja ekitiibwa aba waggonjebwa. Ekitiibwa tekiri ku kufukamira bufukamizi nti Senga nfukamira ne mubuuza ayagala mu ekitiibwa kyenkana ki. Ekitiibwa kijira mu foomu nnyingi, engeri gy'oyogera naye, bwe muba mufunye obutakkaanya, how do you react? Oleekaana buleekaanyi, omuvuma buvumi, oli kisiru totegeera, tolina ky'oŋŋamba, nakuyamba buyambi okwagala, oba otuula ng'omuntu n'omugamba mukwano ekituufu kiri nti ebintu bino saabyagadde, oba tuwakoze booti ne booti saakyagadde. Yes, kizibu kubanga ffenna tuli bantu, osobola okwesanga nga ovudde mu mbeera, naye ate era olina okubeera nga weewala okuba ng'oyomba n'ebbaawo. Muwe ekitiibwa kye, kikuyambako okubeera ng'owangaza omukwano gwe, era kikuyambako okuba ng'ofuna obuganzi eri omusajja wo. Muwe ekitiibwa ate owe n'abantu be ekitiibwa. Omuntu ayina respect, omuntu ng'ali respectful eri abantu bo, naawe bannange ayagalika. Omukazi ne bw'aba awooma atya naye nga talina mpisa, era omusajja ajja kutuuka akukoowe. Bw'anaaba takukooye ajja kuleka mu maka mwe yakuwasiza asigale kudda kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe, naye afune y'anaamuwa ekitiibwa ebbali. Namba 2 y'ey'okubeera nga tolina mumwa, wewe fuga omumwa gwo mu bufunze. Omukazi ow'omumwa tayagalika, amalako emirembe. Just imagine wabadde omusajja we yakedde kukola, yakedde ku makya n'anaaba n'ayambala n'agenda ku mulimu. Tomanyi olunaku lwe lutambudde lutya, oba boosi yamuboggoledde, oba client yamufeze, oba client yaboggodde, tomanyi. Akomyewo waka okuwummuza ku birowoozo, naawe omubandukiriddeko otandise kubaluka nga mberenge. Mukwano, weefuge, fuga omumwa gwo. Si gwe asinga, ajja kuleka waagenda afune omulala atamumalaako mirembe. Abasajja baagala emirembe oba kye tuyita peace of mind. Ayagala ewantu wakomawo n'awummuliza ebirowoozo. Olaba nabo bamukazi ng'olina omusajja nga wa mumwa n'ogenda okukola n'okomawo n'akuboggolera n'omanya nti n'agenda agenze n'akomawo n'ogamba akomyewo n'otandika otambulira ku maggwa, obufumbo bukutama. Owulira ng'oweetamiddwa, kati ate olwo omusajja era ajja kwendinga apo ng'agenze atagadde agudde mu mbi z'omukazi, omukazi amulaze byonna nga bamututte. Yes, nkimanyi nti omusajja omwenzi ne bw'omukolera ki waba waakwenda era ayenda, naye ate togamba nti kubanga ne bwe naakola kyayenda. Nze nagamba nti gwe kola ekyo ky'olina okukola, kale ye omuleka akola ebibye, naye nga gwe okimanyi nti nkoze ebibye nnina okukola ng'omukyala. Okitegeera? Muyige okutunuulira okusukka ku kwezina n'okufumbira omusajja, simanyi okumwoleza, simanyi okumugololera, ng'olowooza bwe nkola ebyo mba nfuuse mukyala, tebalina na kye baŋŋamba. Nedda mukwano, ebyo byokka si bye bikola omukyala. Waliwo ebintu, waliwo qualities abasajja ze batunuulira z'oba olina okutunuulira naawe n'ogamba naye wano ndabika neetaaga okulongoosaamu siri bulungi. Namba 3, baawo mulage nti omwenyumirizaamu. Omusajja ajja kwagala nnyo singa anaamanya nti oli proud of him, omwenyumirizaamu.
naye waliwo omuntu abeera mu relationship ne munne n'abeera nga buli ssaawa omusajja wa mukompeyalinga ku balala, omumalamu amaanyi, omufuula ekisajjasajja, omufuula okubeera nga tawera. Mukwano gwo gundi ali bw'ati, mukwano gwo gundi akola bw'ati, bawa gundi akola bw'ati, gundi bamugulidde esimanye gundi. Ne bw'aba aleeta kati ne ku mmeeza mugambe mukwano, nze mmanyi osobola okuleeta ekisinga kino era nsiima ky'oleese. Oleese. Mulage nti oli proud of him. Muzzeemu amaanyi. Abasajja abamu beetaaga kusindika busindisi nga bw'afuna omukazi ayagala obeera backbone ye. Kati deni n'alyoka afuna omukazi ng'omukazi naye mukoowu baby. Sorry about that. N'abeera ng'akumalamu bumazimaanyi oba ng'omumalamu bumazimaanyi. Ensonga endala gye tugenda okulinira y'okuba nga omusiima. Kuno ku nsi teriyo omuntu atayagala kusiimibwa. Musiime ate bw'oba osobezza weetonde. Waliwo abantu abamu nga ye okwetonda kimukaluubiriza nga soleyo eva wala. Nga mu butuufu ne waba akimanyi nti yali mu nsobe, waakiri ajja kwefuulafuula, yeefuulefuule, ekisajja kyattu kiwunzike nga kye kyetonze. Tekiri feya. Tekiri feya. Weetonde birijje n'oweemi. Bw'aba alina kyakuleetedde mwebaze. Bannange omukazi ateebaza oba omuntu atasiima taweeka. Munno n'akutonera, munno n'akuwa buli kalungi. Naye ng'akagambo solo owuli akakumenya, akagambo thank you owuli akakumenya. Mu butuufu n'obeera nga tolyebaza, tolisiima. In fact ye tajja kumanya nti tosiima ne woba osiima. Waliwo abantu nga ye yakuzibwa nga solo alaba emukaluubiriza. Naye tajja kumanya. Once in a while kwata essimu yo, mukubira essimu omugambe mukwano, essimu eno ngikubye kugamba weebale byonna by'onkolera. Nsiima. Waliwo abasajja nga bayiwawo omubiri, nga waba akwagala akuyiirawo omubiri. Naye nga ne ka thank you tekaliiko, ajja agenda agwa ku kyana kiwala akiwa omutwalo gw'essente ogwo kikuba amaviivi ku ttaka. Agamba olaba akubye amaviivi ku ttaka n'anneebaza ku lw'omutwalo ng'abadde naawe emyaka n'emyaka mu butuufu nga tabulyangako kigambo weebale. Kati laba omukazi bw'agenda okukimugamba. Olowooza oba okyasigazaawo omusajja ng'owoza kimu ka sitampu ng'okanya kuteekamu woomya mu mana, ng'okanya kufunza mb'omiima omukira. Nga wa nga baamutegudde dda. Aye nno ekyewuunyisa nga neeyamutegudde tabuuma. Naye ajja agamba ne kankubadde atava ku mulungi afaawoza. Akulekewo mu bintu by'ekisirusiru ng'ebyo. So omuntu omulageeko okusiima, mulage nti ebintu by'akola you appreciate. Tekina kye kigenda kuggyako. Kitegeera. Nekigenda okusimbyeko okubeera ng'okomplimentinga bbaawe. Compliments kwe okubeera nga ffe bwe twagala otuwaana nti banaye leero wasibye akaviiri. Naawe mugambeko nti sweetheart, leero wansalidde akaviiri. Tolina kyogenda vaako. Okitegeera. Mugambe wansalidde akaviiri. Mukwano bw'oyambala empale eyo bannange ekunyumira. Ate era engoye z'oyambadde ng'onyumye. Bw'osiba ettaayi onyuma. Muwaaneko. Naye agenda okufuluma ewaka nga yenna ng'azimba agenda otuuka ku mulimu ng'awulira agyewulira. So munzikirize enkome wano bantu bange. Temwerabira subscribinga mu abatanaba subscribing ate mu abasubscribing edda Omukama abampire kye musinga okwagala mwebale nnyo. I really appreciate your efforts. Gwatanaba ku subscribing obeere ng'otwegattako audio eno oba video eno w'oba ogisanze manya evudde ku Senga Faith 256. Jangu butereevu ku YouTube yogenda mu search engine teekamu Senga Faith 256 bajja kuba bakuleta ku channel yaffe. Osubscribinge, olikinge, okomentinge obeere ng'otwegattako bulungi nnyo. Bambi musharinge video eno, musharinge content waffe tubeere nga tusobola okufuna ba viewers n'ekirala nga tufuna ba subscribers abalala. Walina ky'oyagala okuntegeeza kireke mu comment section. Alina ky'ombuuza personally ng'olina ky'oyagala okwogeramu nange onsanga ku +256 78 40 28 60. Yeah.